okutandika nga lumu Kasambula w'omwaka guno bw'etabeera entanya y'amaanyi emmotoka ne pikipiki zonna mu ggwanga za kutandika okubeera ne number plates eza digital nga gavumenti egamba nti enteekateeka eno yakuyambako nnyo okukendeeza obumenyi bw'amateeka kubanga number plates zino zigenda kuba ziyungibwa butereevu ku kamera zinketta bikolwa. Gavumenti egamba nti ababeera bakola ebikolobero naddala mu bidduka bino bagenda bakettebwa butereevu. Abakola omulimu gwa takisi bagamba nti enteekateeka eno kale yandibadde nnungi oba oliawo naye ate babadde tebagimanyiiko. Obudde ffe twogera ku kigambo obudde nti obudde batuwadde butono. Tuweeyo emyezi ekyo kyetaaga emyezi nga 6 ate nga bagenda bakikola mpola. Oba omusolo bwe guggwako bw'oba ogenza okufuna omusolo oba PSV oba insurance nga bakuwa olina okugenda n'ennamba eyo ozaayo ennamba enkadde ne bakuwa empi. Wandirowoozezza nti bo abakulu abatwala takisi ne boodabooda bo baliko kye bamanyi ku nteekateeka eno naye si bwe guli anti buli gwe tutuuseeko abadde awulira mawulire. Tetunnaba ffe nga abaddukanya emirimu gya takisi okugimanya era nga kyetusaba bakama baffe baleme kutujjanga kutusulangako busuuzi bintu mu nkola eyo. Babeemu n'emisomo gye batandika okusomesa ku bantu, abantu babeerewo nga bamanyi nti kati kino kyekiddako, naye okuleeta obuleesi ekintu omulundi ogumu abantu tebabimanyi, tebatutte initiative, tebakolangako TV program, tebamobilizingangako bantu, tebagendangako wadde mu meeting yonna okuyita abantu. Wabula okujjako kuyimpozinga omusolo ogenda kiriyalinga bintu byo nga bakugamba nti ate emmotoka eyina okuteekebwako omusolo. Tebannaba wadde okusomesaako abantu. Amazima gali bwe gati ffe tetunaba kubitegeera era tetunaba kumanya nkola yo bwegenda kutambula. Ajja situulira buulizi nti okutandika omwezi ogujja ennamba zonna z'emmotoka zirina kubeera za digital. Emitwalo 7,334 ze zigenda okusasulwa okufuna number plates zino naye abali mu mulimu gwa takisi bagamba nti kuno kubeera kubafutubbalako bufutubbazi. Naye bwangu kyobwo ate nga buliko ssente. Singa kibadde kya bwangu bandibadde nga tutwalayo zino number plate enkadde ne batuwa empya oba ne tuwaayo obusente obutonotono nga mitwalo 5 n'emitwalo 7 n'omusobyo. Sente nyingi ku mbeera kati gye tulimu. Number plate yandizitaddewo ku sente ntonoko okusinga lweduumuula omusimbi ng'etugamba muno nti number plate za mitwalo 7. Robert Sekitoleko nga ye mumyuka wa ssentebe wa paaka empya alina endowooza nti kirabika waliwo abaagala okwezza omulimu gwabwe olwo nno bo batandika okulomba. Kazana zikaddiye nga batwetakisa okulaba nga tweeta emmotoka empya ezitulemeredde. N'abasimu bonna bagenda mu loans ne loans kyabalimi okusasula. Kati ate bw'obaleetako ate loodi endala kitegeeza nti abantu bangi emirimu gituba twongera kugitta, abantu baba tebalina mirimu twongera okufuna ebizibu. Ebyo nabyo bagezako okulwanyisa b'institute biva kuba nti abantu balina byakukola. Atwala ebyokwerinda mu paaka enkadde Faruk Minawa mweraliikirivu nnyo bya nsusso bw'ategeezeza nti ne kamera ezoogerwako ziringa ezaafuuka kangabaana. Ndowooza muno nti biyamba mu security. Ebyokuyamba mu security wano tulaba cameras ku nguudo baziteekawo naye emmotoka yo bwe bagibba lw'omanya muno nti ezo kamera tezikola. Abapoliisi nga batandika okugamba nti eno kamera teriiko ate ya wano teriiko. Abantu bangi nnyo babbiddwa amamotoka gaabwe, tubuliddwa emmotoka zaffe bwe tugenda ku mapoliisi ate batugamba nti eno kamera yali teriiko. Neera ne bino byajja tubikole nga nabyo era tebitugasizza nga. Minawa agamba nti bakuddukira mu mbuga z'amateeka nga beemulugunya ku nteekateeka eno kubanga bo ng'abali mulimu guno ogw'ebyentambula bagamba nti si ya bwenkanya. Ku ikonome ya Uganda ng'eno bw'ogiraba ndabira ddala nga si kya buntu, si kya kulumirirwa muntu era ngenda kukwatagana ne balooya bange tulabe nga tukuba gavumenti mu mbuga kuba ebintu bwe biti bibeera byakutulugunya muntu wa bulijjo. Olunaku lw'eggulo n'ekibiina ekitaba abasuubuzi kikasiita nakyo kyategeezezza nga bwe kyamaze dda okuwandiika okwemulugunya kwabwe eri omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu ne minisitule y'ebyemirimu ku nsonga zino. Okusinziira ku kitongole ekiwooza ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority, omuwendo gw'emmotoka mu ggwanga gweyongeredde ddala ebitundu 10 ku 10 nga kati zisukkira ddala mu kakadde ka Uganda okuva ku ezo emitwalo 5 mu 10
42 ezaali mu mwaka gwa 1991 kati ekiri ku mimwa gy'Abannayuganda kiri nti ddala enteekateeka eno enaayambira ddala okukendeeza obumenyi bw'amateeka naddala obubadde bukolebwa nga bwekuusa ku bidduka. Freddy Chris Kisau, John William Ogenda, BTM Community Report.